Yesu oli mwana gwandika omusango gw'onasiza webaza omulokozi Tata Yesu tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwandika omusango gw'onasiza webaza omulokozi. Katonda waffe omulungi tukuwadde ekitiibwa n'ettendo olwaleero. Weebale kubanga otuganyizza okubeera mu kifo kino nga tusiibula omuddu wo mu kifo kino mu butongole. Ate era weebale gwayamuyamba okukumanya kubanga ekyo tekimala gajja era tekibeerangako automatic, kiba kisa omuntu amaaso ge okuzibuka n'ategeera Katonda. Era tukwebaza kubanga wamuyamba okukumanya, wamuzibula amaaso n'ava mu kizikiza n'ategeera Kristo. Ekirala tukwebaza okuŋŋaanirako mu mukolo guno kubanga famire nnyingi ezitagufunako ng'omuntu waabwe empologoma yeyamulidde n'omulambo ne batagulabako, ennyonyi nga yeyagudde n'esiiriira n'ababaddemu bonna ne basiiriira, waliwo abagwa mu nnyanja empuuta ne zibalya ne muziika bbanga, n'ebirala bingi ebiremesa abantu okulaba ku mibiri y'abaagalwa baabwe nga bavudde mu bulamu. Ffe Mukama tukwebaza nti owaffe bwe yavudde mu bulamu omubiri tugulina wano tugulabako. Sebo ekyo tekikwebaliza era z'engalo zino z'owulira. Weebale, weebale ssebo, weebale taata gwatuganyizza okubeerawo, abaana be n'obaganya okubeerawo, famire ye n'ogiganya, mukyala we n'omuganya, mikwano gye n'obaganya, bonna ne bajja ne bawitnessinga. Tukwebaza n'obujulirwa bwonna bwe tuwulidde mu kifo kino. Weebale Mukama olw'obujulizi bwonna bwe tuwulidde ku Kizito Mukalazi. Tukwebaza n'emirimu gyonna gy'akoze mu kanisa, mu ggwanga, mu famire ye, mu mirimu gye. Weebale olw'abantu bonna baagasiza, bonna baataddeko ettaffaali mu bulamu buno, be yazaala n'abaleeta mu bulamu buno, be yagasa, be yaweerera, be yayamba, nabo tubakwebaliza. Era tukwebaza olwa buli kyonna ky'omusobozesezza okukola mu ng'ali mu mubiri guno. Tukwebaza olw'emyaka gyonna gy'amaze ku nsi kuno. Weebale gwe yamuganya okuzaalibwa n'abaawo, kuba si buli ayazaalibwa nti yawangaala. Waliwo abaasigala mu leeba, waliwo abaafa oluvannyuma lw'essaawa, waliwo abaafa oluvannyuma lw'ewiiki, omwezi, omwaka. Ono yiigino gyonna emyaka bagitulaze 7 n'okusoba, nagyo tugikubira mu ngalo nga tugikwebaliza. Weebale, 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 weebale gwe ssebo, weebale taata, mu Kristo Yesu Mukama waffe era omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne banyabo mulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuulako. Sijja kulema kutandika n'ekigambo ekyogerwa ku mukolo guno nti kitalo ekya mukadde waffe muganda waffe nze nno mutabani wange Kizito Mukalazi. Kitalo naye mu kitalo ekyo
temubulamu ate byebazisa Katonda. Twagala obaga ntusanyusa obalaba mwebala okujja Christianity Focus Center, ekkanisa ya Kizito Mukalazi mwabadde akuŋŋaanira. Entebe ye yeeyo awootudde ssebo omukulu tuwubireka yayogedde. Awootudde wabadde atuula era tugikugabidde, tugikusizeemu. Ndoza Mukama yakikoze akigenderedde, gwe oba ojja otuulire ddala awabadde atuula. Kaakati tovangawo kubanga ajja kubuuza ate entebe yange lwaki wagirekerera. Gituulengamu buli lwa Sande, tugikuwadde awo wabadde atuula. Mwali mukubiddeko mu ngalo omukulu yeewangulidde entebe. Mukama yebazibwe. Era mukulu Musanje, mukulu Sekamwa Gerard aliwa, omukadde Sekamwa omukulu mujjeeko essimu ye bubanga yeerabidde ng'omujjukiza nti entebe yonjereere, era tetulabanga omuntu agituddemu atali oyo. Kama yebazibwe. Bassebo ne bannyabo ngenda kubasaba tugende ffenna mu kitabo bakiyita Yokaana essula 3:3. Olunaku luno lukulu kubanga ye mukalazi nga mukalazi n'omubiri gwe gusembye okulabika mu kkanisa ye wano. Mwebale abafamire otuwa omukisa ng'ab'ekkanisa ne mugaa nti waayi nsajja obanga abadde yeetwalangayo nga mulamu, ffeffe baani abamulemesa okugendayo ng'amaze okufa okuva mu mubiri guno. Omanyi n'ekyokwereeta mu kkanisa ng'oli mulamu bassebo ne bannyabo nakyo kikulu. Bantu bangi nnyo abatalina budde bwa kyaki nga bwe mulidde wano Musumba Bugembe bw'abadde ayogera, bangi abatalina budde bwa kyaki. Era omuntu omu yaŋŋamba nga mukulu mu ggwanga muno, yaŋŋamba ne bannange obudde tunabujja wa, twandyagadde okujja naye obudde, twandyagadde okujjanga mu kyaki naye obudde. Ne mugamba tofaayo, bw'oba tobulina nga tosobola kwereeta bajja kukuleeta, aba funeral service bakuleeta. Kama ibazi bakola batya? Bw'oba tolina budde bwa kyaki nga tosobola kwereeta, aba funeral service bakuleeta. Bw'oba tobulina okwereeta bajja kukuleeta. Ate ffe tetugaana tubaawo. Naye Mukama yebazibwe nti ye mukalazi bagenzi omuleeta nga yereetaleeta dda, tumukubireko mu ngalo. Lwaki walirinze? Lwaki walirinze bakuleete buleesi? Aba funeral service bane tumutwaleko mu kanisa nga tetunamuzika tumutwaleyokko, naye nga gwe baleeta obadde ojja. Obudde obadde obufuna, budde bwa kyaki obadde obulina. Tuli bize nnyo, kituufu tulina bye tukola bingi mu bulamu buno, naye Sulemaani yagamba nti bwe butaliimu obusinga obutaliimu wansi w'enjuba. Byonna bye tumala okubikola byonna ebitutawaanyiza nga ki? Nga tulekaawo. Nga tukola tya? Nga tulekaawo. Omu ku basajja abaali ab'ekitalo abaava mu bulamu bw'ensi eno baamuyitanga Alexandria the Great. Mwena mumanyi yali mufuzi w'amaanyi, yali influencer w'amaanyi. Empaya ye yali nnene nga yeewuunyisa buli muntu yamutya. Yali influencer, yali mutabaazi, yalina amagye. Be bamu ku basajja abaalinyanga ettaka n'olowooza nti ndowooza tebajja namuziika. Naye Alexandria yatuuka ekiseera n'alwala. Alexandria bwe yalwala, olw'okubanga yali w'amaanyi mu ngeri ye nga bwe muwulidde, baayita abasawo abamujjanjaba bonna abakugu ne bajja ne bamujjanjaba. Naye essaawa bwe beetuusa ey'okugenda ebeekoze etya? Ebeetuusa. Abasawo tubeebaza omulimu gwonna gwe bakola, naye ffenna tukkirize nti bagezaako bugeza. Time bwe beetuusa ebeekoze etya? Alexandria baamuleetera abakugu bonna bonna abasawo ne baggwayo. Abaamwekebejjanga era baamujjanjabanga. Naye bwe yamala okikkiriza nti alabika agenda ng'obulamu buganye,
Alexandria n'ayita abayambi baba mwetoolodde n'abawa ebiragiro ebikakali ennyo, n'abagamba nti kirabika ŋŋenda, naye lino ly'eddaame lyange, bye bimu ku biri mu ddaame lyange. Bwe mbanga nfudde ekisooka mu byonna, ekkeesi yange gye bakolanga okunteekamu mugiteekangako ebituli eside ne side. Ne bamugamba Mukama wange bye byaki ebyo, nti nja babuulira ebituli omugaso gwabyo. N'abagamba nti ekyokubiri, omulambo gwange keesi yange tesitulwangako omuntu yenna atali dokita. Njagala baddokita abadde bankolako bokka be balina okunsitula kuntwala ku ntaana. Namugamba Mukama wange ate ekyo kitegeeza ki? Nti nja babuulira. N'ebira bingi byalagira. N'alagira omukasukira ebimuli nga bamutwala, naye nga basawo be bamwetise. Bwe yatuuka obbannyonnyola lwaki ekkeesi erina okubaako ebituli, yabaga nti njagala emikono gyange nga muntwala, timungolole eno engolola ya bulijjo gye mugolola abantu ne mbawumba. Emikono mugigolole nga giyiseemu mu keesi side ne side. Balina okuntwala nga emikono giri bweru ate ng'engalo muzanjuluzizza. Bamugamba kati kitegeeza ki? Njagala abantu bategeere, kubanga jjukira nti mu ntalo za Alexandria zonna ze yalwana yakuŋŋaanya ebyobugagga binyo, n'akuŋŋaanya zaabu mungi nnyo nnyo nnyo, ne bamupakira mu Egypt awo. Niye yabaga njagala abantu bategeere nti sirina kyentutte, nti byonna byonna nga bwe nabikuŋŋaanya mbirese wano, saagala beekwasa, n'olwekyo engalo zange muzitwale nga zanjuluziddwa, abantu bategeere nsina kyentutte. Ne bamugamba ate ekya baddokita, lwaki baddokita balina okukusitula? N'abaga njagala baddokita be baba bansitula okuntwala ku muntaana n'okunteekayo, kubanga saagala bwe naamala okugenda baddokita bababuzeebuze nti singa mwabawadde chansi balinzizizaawo. Nolwekyo be baba bantwala kitegerekeke nti be bantutte. Abantu bategeere nti n'abasawo bagezaako bugeza, ayina ekyenkomeredde bamuyita ani? Katonda. Ebirala byalagira sijja bigenda mu bingi, naye ekyo kikulu okumanya nti mu bulamu buno nga tutambula nga tukola byonna bye tukola, ayina ekyenkomeredde bamuyita ani? Bamuyita Katonda. Oba oli w'amaanyi otya, oba oyina ki, oba gwe emmundu mmeka ezikuuma mu lunaku, ekiro na ddi, byonna bisigala mu buyinza bwa Katonda. Nolwekyo bassebo ne bannyabo tweyigiriza okuwa Katonda ekitiibwa. Lwaki? Kubanga olwaleero mukalazi ye yeebasse wano, enkya yaliba ggwe, lwakuba toyagala nkusongeko, naye amazima gali bwe gati, lwakuba tetwagala googera. Olaba wano wetutudde, olaba wetutudde wano, gwe tunula bwote magema gaba kulinaye, olaba wetutudde wano, amazima gali bwe gati. Wali wajja okuddako nga bw'otulaba wano, wali waddako, totunulira nnyo neiba, naye nga amazima bwe gali nti wali wakola atya, lwaleero kuba olwaleero lwa mukalazi, ate tetutera kukiyimagine, totera nakifumitiza nti obanze, naye nga amazima gali bwe gati, bwaba waddako kuba tuli mu lugendo tugenda. Ekibuuzo kyokka kye njagala okubuuza, I just want you to imagine just for a few seconds, ozibiriza amaaso, zibiriza amaaso awo, weetambuze wekka naye togira ddala physically, naye weetambuze weereete wano, weeimagining nga gwoli wano, kati abantu bano bonna nga be bali eri nga gwoli muno. Ekibuuzo, oba kubanga gwali wano obadde ogenza otya? Kubanga kyekyokugenda kyatteeka, ffenna tujja kukola tya? Ekibuuzo kyokka bw'otuuse okugenda ogenza otya? Have you been ready for this day? Obadde mwetegefu olw'olugendo luno?
oba gwe buli lwobeera wano olowooza nti ogenda kumalawo emyaka 1000. Bulimba. Katonda akuwadde omukisa nti oziise ku bafa abawerako nga n'abamu wali obaagala nnyo, wali obamanyi, feeso kyazijjukira, otunudeko mu ntaana zaabwe, obaddeyo osuddeyo ebimuli, eyo n'emirundi gyakututteyo ng'agezaako okujjukiza nti waliyo okuva wano. Tetuli baakubeera wano mirembe na mirembe, waliyo okugenda. Naye olugendo olwo olwetegekedde otya? Lero lukyali abalamu nga twambadde amasuuti gano gonna tukola byonna. Mwanange tutera n'ogamba fire. Ekyo kiri wala musumba tokyogerako era nakati wali abangamba nti fire. Fire osobola ogyogera tewali aganye, naye ate bw'obanga oli wano ate nga gwe walokoka, ate ndoza gw'osinga n'okitegeera kubanga era kye kyatulokosa. Ekimu ku byatulokosa twamala kutegeera nti waliyo okufa. Nogamba waayi kandokoke neetegekera okufa okwo olunaku olwo, saagala kutuuka wa Mukama Katonda nga sisaanidde. Bw'obanga oli wano nga walokoka, gwe wasika wali nga weekubirako ne mu ngalo mu linnya lya Yesu. Kitegeeza nti gwe wabitegeera. Yesu kyeyava agamba omusajja omukulu bamuyitanga Nikodemu bwe yalowooza ebyo byonna byenna akoogera. Yesu n'agamba Nikodemu, Yokaana 3 olwokusatu mpaka ku lwokutaano, nyamba olunteereyo. Yokaana 3:5 bannange munsaasire, all protocol observed. Kama yebazibe mwenna mbataddemu ekitiibwa era tubaaniriza mwebala okujja. Yesu agamba bw'ati mu Yokaana 3:16, Jesus answered and said unto him, most assuredly I say unto you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Simple. Yesu n'amugamba nti omuntu Yesu n'amugamba nti ddala ddala. Ate Yesu bwe yayogeranga ekigambo n'ateekako ddala ddala ng'olaba aginyweza, olwo kitegeeza kyayogedde kwegamba kituufu nnyo, tekiddibwamu, ate akinywezeza nnyo, ate kikakafu, and yet it's not an assumption. Aba akubulira fact etamala gakyusibwa. Kasaya gatakangako akagagamba ke bayita ddala ddala. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Simple. Lwaki mulundi gwakubiri? Era ne Nikodemu kyamutabula. Era Nikodemu yabivunula mu ngeri y'ewunyisa nange naye naawe Yesu beera siriyasi. Omuntu ayinza okuyingira mu lubuto lwa maama we ng'ate muntu mukadde nga gyendi eno, ate maama we addeyo muleeba, ate addeyo amuzaale. Bakikola batya? Nga sinayogera bakikola batya, kale waakiri kansooke. Lwaki omuntu kimugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Omusajja omu yali mubumbi, yabumba akasumbi ke akalungi ennyo, oyinza n'ogiyita ensuwa kuba yali mu sayizi ya nsuwa. Yagibumba ng'agyagala nnyo, n'agimalako obudde ng'agibumba, naye bwe yali ng'agimaliriza n'agirabako crack, ate nga crack nnene nga tesobola kuwonyezebwa. Omubumbi ono teyalina choice, n'addamu n'abumbulula ebbumba lyali abumbyemu ensuwa ye ennungi, n'addamu n'agibumba buto olwa crack gye yagirabako. Bassebo ne bannyabo, olugero olwo lutuukaganira ddala bulungi n'ekyatubaako nti Katonda yatonda omuntu we ng'amwagala nnyo ng'era amukoze bulungi nnyo. Muntu oyo yasookera ddala bamuyitanga Adamu. Yammalako obudde ng'amubumba, ebitonde ebirala byonna byemulaba Katonda bye yatonda yalagira biragire ne bibaawo. Okusinziira ku Bayibuli kyesomesa, Katonda yagamba wabeerewo ennyanja, ennyanja n'ebaawo. He just spoke it out, ennyanja n'ebaawo.
n'alagira enjuba n'ebaawo, n'alagira omwezi ne gubaawo, n'alagira ebintu ebibaawo, emiti ne gibaawo, ebinyonyi byabaawo, yalagira ensolo ne zibaawo, na buli kitonde kyolaba yayogeranga byogere ne bibaawo okumala ennaku enzingu 5 ng'ayogera bintu ne bigenda mu existence. Ekyo ne baganda baffe abasiraamu bakikakasa baba batudde wano bayinza okunjulira bw'okebera mu bayibuli yaabwe nabo bakimaintaininga nga bwe bakijja mu bayibuli tebakikyusaamu. Bwakuba bakiwandika mu Lwarabu ne baga nti Allah yagamba nga baga nti kunu fayakunu ba ne kiba, bintu yalagira biragire ne bibaawo. Naye bwe yatuuka ku kitonde kye bayita omuntu n'agamba omuntu ono ate ye alimu enkizo, ye wa bbeeyi. Bayibuli egamba nti Katonda n'akwata ettaka mu bwa Katonda bwe bwonna yakkiriza n'akwata mu ttaka n'atandika okulibumba mpola ng'ali morodinga n'ashepingamu ekitonde kye bayita omuntu mu bbumba n'amala n'assiza omukka gwe oguvudde mu kamwa ke mu bbumba lye yali abumbye. Omuntu n'atandika okussa, naye ng'omukka gwassizaako bamwawulizza ku gwa Katonda. Ente kyetayina, embuzi kyetayina, enkoko kye zitayina, omuntu ye bamwawuliza ku gwa Katonda. Wandikikubiddeko ekyo mu ngalo. Katonda yatwagala nnyo. Bw'atyo omuntu n'aba nga yalimu obulamu obwava mu Katonda, ayina DNA ya Katonda. Omukka Katonda yayawuza ku gugwe, obulamu yayawuza ku bubwe, nassiza muntu. Omuntu n'atandika okutemya, omuntu n'atandika okussa, omuntu n'ayimira n'akola emirimu gye. Naye bw'amala omutonda ng'amutadde mu lusuku Adeni n'amuwa ebiragiro byewandiise the do's and the don'ts, byateekwa okukola ne byatateekwa kukola. Omuntu n'atambula nabyo. N'amulaga emiti egyali emingi ennyo egy'okulyako, guli olyangako, naguli olyangako, naguli lyako, naguli lyako, kino tekikolanga, na kino kikolanga. N'abaako omuti gwe yayawula n'amugamba guno togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Omuntu teyategeera ddala kufa kitegeeza ki era kikomawa. Sitole mugimanyi bulungi, saagala giddamu nnyo. Adamu n'alumbibwa Setaani okuyita mu mukyala we Eva. Kasitaani kaalabanga bwe babeera ababiri tebasoboka, kaatayimenga olunaku Eva lwe yali yekka mu lusuku, ng'agenzeeko mu lusuku kamusendasenda ne kamubuzaabuza ne kamuconfusinga. Long story short, kaawa n'akwata ekibala Katonda kye yali abaganya okulya n'alumako, ne kamugamba lwaki tutwalirako n'ebbaawo. N'atwalira omwami we, n'omwami n'akirya. Bombi ne baba nga bagudde mu kibi eky'obujeemu ekyaleeta okufa okutukuŋŋaanyiza wano olwaleero. Omuntu n'atandikirawo okufa, olugendo olw'okufa. Katonda agenda okulaba ng'okufa kwe twolekedde kwa mirundi ebiri, okw'omu mubiri kuno okutukuŋŋaanyiza wano olwaleero, naye ate nga bw'omala kuno ate waliyo okufa okulala okukulinze. Bayibuli ekuyita okufa okwokubiri, kwe kw'omwoyo nti omubiri gumala okufa n'oyabula eri ewa Katonda mu nsi eri, n'omwoyo ne bagusalira omusango okusinziira ku bye wakola, ne bakusindika mu kondemu nga gukusinze, ne bakusindika mu geena okubeerayo emirembe n'emirembe. Byombiriri ebyo ebyaliwo tewali Katonda kye yanyumirwa nti yakisanyukira nnyo n'akuba akaluulu tikireese ne kibabaako, but it happened. And from then nga Adamu amaze kukola ensobi eyo, Katonda yatandika okuyiiya n'agamba nkola ntya omuntu ono okumutaasa ekintu kino kye yeeyingizizaamu. Katonda n'atandika okusala amagezi okurivansinga ekintu Adamu kye yali aleese. Engeri zaali nnyingi nti neekulunako olwo lwennyini Katonda bwe yajja mu lusuku ng'abanoonya, Adamu mwekweseewa. Adamu yali yeekwese, ekibi nga kimuletedde okubeera obwereere, ng'aswala mu maaso ga Katonda n'agamba twekwese, n'agamba wawalidde ku kibala kye nali nkuganye, wakiri oleese obuzibu, wakiridde ate nali nkikuganye. Ebyayogera byali bingi awo mwena mbijjukira.
mwalimu Adamu okwewolereza nanga nti omukazi guwampa yakindeetedde, n'omukazi naye neyewolereza nti omusota gwe gwakindeetedde. Katonda nga abalumirirwa nangamba nkoze ntya okubajja mu mmeesa eno. Abasoma ku bayibuli munajjukira ntukolole nyini Katonda olw'okubanga bayibuli egamba mu nnono zaayo nti empeera y'ekibi kwe kufa, nti era wataba kuyiwa musaayi, tewabaawo kusonyiyibwa bibi. Katonda n'asala ensolo ye kwolwo olunaku neeyiwa omusaayi. Omusaayi guno gubikke bikke ku kibi ky'abano kye baali bayingiddemu. Era olw'okuba baali bwereere na ensolo eri gye yatta efudde, kubanga empeera y'ekibi kufa, ensolo ne banga efudde mu kifo kyabwe. N'agijjako amaliba n'agabawa bagambale ne bageesiba, gaali mabisi, n'omusaayi ogwo ne gezaako okubikka ebibi byabwe. Ng'era olaba Katonda afuba akomyawo atya omuntu mu kifo kye, omuntu ng'amaze okgendako kuraaka eri gye nagambyeko eyali ku nsuwa, eri gye nakunyumiriza, omuntu ng'aye agenzeeko kuraaka. Mukama n'akola buli kisoboka okunoonya engeri gy'ajjako kuraaka eyo. Ensolo eno gye yayiwa, omusaayi gwe yayiwa ne guba nga tegusobodde kukikolera ddala bulungi nga bwe kyalibadde. Era omuntu n'asigala nga ekibi kye kitutunuka buli kaseera. Era n'Abayisirayiri bonna munaasoma bayibuli ebyaddako baasalanga ebisolo ne biyiwa omusaayi gwabyo gusobole okubikka ku bibi byabwe. Naye era omuntu nga tatukula, lwabanga nga olusenke lwosaaye n'olusaawa ewiiki eno, wagenda nga okuddayo ng'ate omuddo gwameze dda oba olumbugu ng'eri wansi lusigaddeyo. Mukama n'agamba ngenda kikola ntya? Kubanga ebisolo biremeddwa, omusaayi gwabyo tegunaaliza ddala bibi, begunaaza begubikka kulinga kwejjusa, akyejjusa lwaira ate nkya n'akiddamu. Katonda kyeyava akola ekisoboka kyonna ne yeezuulira akaliga, ne yeereetera akaliga nga ye akaleese. Akaliga kano nga si kalala, obuliga bw'oku nsi bwe bwamala okulemwa, ye Mukama n'aleeta akake. Akaliga kano nga si kalala nga ye mwana we Yesu Kristo. N'amutuleetera nga ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Era nga buli amukkiriza Yesu oyo n'anaaba mu musaayi gwe guli ogwayiika, ebibi bye tebikoma kubikkibwako bubikkibwa, binaalizibwa ddala n'okumuvaako ne bimuvaako, n'okusonyibwa n'asonyibwa. Akaliga ne kabanga ke katutte ebibi bye nga ke kabyetisse, kali akafudde ke kafudde mu kifo kye, ebibi byonna nga bitwaliddwa. Ekyo nno kyekyali ku mukalazi bwe yakkiriza n'alokoka n'anaaba mu musaayi gwa Yesu. Akaliga ka Katonda kali akafa ne kafa mu kifo kye, ebibi bye ne bitwalibwa. Tekyakoma ku mukalazi, n'ekubulamu bwe kisoboka mu linnya erya Yesu. Era ekyo kye bayita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kubanga kuli okuzaalibwa okwasooka, omuntu gwe yasooka n'azaalibwa kwazuka nga kugenzeeko ensobi, omuntu yagendako kuraaka. Mukama n'agamba ngenda kuddamu mu bumbe buto, n'addamu n'abumba buto. Ekintu kye yali yamaze okubumba ekyali messed up kye bayita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Lwaki weetaagisa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Kubanga oluzaalibwa lulyo lwasooka lwe wazaalibwa lwagenda mu ensobi, lwagenda mu kuraaka. Oli bbumba, oli nsuwa eyeetaaga okuddamu okubumba. Tolina bw'ogenda kutuuka mu maaso ga Katonda ne crack. Katonda nnyini ya provide, nze ye mubumbi, n'agamba njagala kuddamu. Ekyo Yesu kyagamba Nikodemu, n'agamba nkubuulire, omuntu kimugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Lwaki azaalibwa ogwokubiri? Kubanga kiri ekyasooka Adamu yakisobya. Then you need a second chance. Then there was a need for a second chance. Nange nali njeetaaga, naawe ojeetaaga. Era njagala engeri gye nsazeewo okuwa theology yali deep na kino kankikugambe. Gwe toli mwonoonyi olw'ebibi bye wakola. Nkikuddiremu. Toli mwonoonyi olw'ebibi bye wakola. Oli mwono, wakola ebibi kubanga naturally wazaalibwa ng'oli mwonoonyi. Nkikuddiremu. Toli mwonoonyi olw'okwenda kuwayenda. Wayenda kubanga naturally wazaalibwa, wajja ku nsi kuno nga mundayo mulimu ensigo y'ekibi. Nga bwe nalige nti omucungwa tegufuuka mucungwa nti kubanga gutaddeko emicungwa.
omucungwa guteekako emichungwa kubanga gwava mu ttaka nga mucungwa. Ebyo bye wakola kituufu nabyo bibi, naye ekisinga obunene Katonda kyagenda okuvunaana nga tutuuse wali. Mwana wange tagenda nakusooka kuvunaana lwaki wayenda, lwaki wabba. Ekibuuzo ekigenda okusinga okuba ekinene wali, lwaki wagaana okulokoka? Lwaki? Kubanga byonna bye wakola wabikola lwakuba wagaana okulokoka. Kyenvudde nkuwa amagezi Yesu ge yawa Nicodemus n'amugamba kikugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kubanga batazaalira gwakubiri ekikusigaliddewo kye kino. Buli atazaalidwa mulundi gwakubiri agenda kufa emirundi ebiri. Buli azaalidwa omulundi ogwokubiri agenda kufa omulundi gumu. Kati choice yiyo wandyagadde kiku byombi. Once you are born once, then prepare to die twice. Okay? Once you are born again, then you die once. Kati gwolondako kyoyagala. Ebyo mbimanya ddi biri mu kitabo era kya Bayibuli. Genda mu Kubikkulirwa 2 wamampa Kubikkulirwa 2 olunyiriri luteeka okubanga lwa 10 lindako ndukuweere ddala. Kubikkulirwa 2:14. Abantu beetaga balengere ekyo ekitabo kya Kubikkulirwa ekyo abantu balwawo nnyo okukisoma. Kankulingizeeyoko naye olabeyo. Soma mpulire. Kubikkulirwa 2:14 agambye n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ebyo tebinnabaawo, bigenda bugenzi kubeerawo. Batukubidde tooki mu ebyo ebiribaawo luli. Newulira ebigenda okubaawo mu kiseera ky'enkomerero awo, ensi nga bamaze ogizingako, nga ffenna tuli mu maaso ga Katonda tuyimiridde wali ku ntebe ey'omusango tusalye omusango. Kati bakuyitirayitiramu nga pulogulamu bwegenda okubeera nga tutuuse wali. Bino tebinnabaawo, bye bigenda okubaawo. Wulira ekimu ku bigenda okubaawo nga tuli wali mu maaso ga Katonda mu ntebe ey'omusango nga tugimiriddemu buli nga bamaze omusalira. Wulira ekinaabaawo. N'okufa n'amagombe nabyo ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Eyo kwe kufa okwokubiri, ennyanja ey'omuliro. Owulidde bwe waliyo okufa okwokubiri? Gamba buuza neighbor nti owulidde bwe waliyo okufa okwokubiri? Mubuuze neighbor. Obadde ogamba bikoma wano? Obadde ogamba bikoma wano? Wano kano kafirimu kaba katandika butandisi. Wano kafirimu kaba katandika butandisi. Eri waliyo ekiri serious. Kino Katonda takitowa na serious kino. Ffe twakikazaako okufa, kitukabya amaziga, kitweralikiriza, twogera bingi, naye wa Katonda this is just a transition. Wano alaba kweyambula nova muguno ogwa wano n'ogenda side yeri. Era kino Katonda ye tekimukanga. Kyendowooza nti n'aba kituuma okufa. I think they gave it the right name, the most appropriate name. Kufa kiva mu kigambo kufuula. Kufuula nga bwe nkwata essaati ebadde ya white nenjiteekamu daayi, okay, kaakati neefuuka kala ki gy'osinga okwagala gye mba njogera? Nva tondeetera mitaana mwagala nnyo kalaazi. N'ogifuula green kale oba yero oba red, zonna kanzogere munyumirwe. Essaati ebadde ya white bwe baba gyogerako bagamba Kiganda afudde essaati ebadde ya white n'agifuula ki green. Kufuula afudde nga bagende mu kala za afudde. Kati n'essaati osobola ogifuula, tekitegeeza nti olwo esaanyeewo, tekitegeeza nti olwo tekyaliwo. Afudde. Essaati ebadde ya white n'agikola atya? N'agifuula green. Saati ekyaliwo eyakyusiza kkala. Mu kala zakyaliwo eyakyusiza wabadde abeera. Ate ndowooza bano abazungu nabo ndowooza oba balinga abawuliza Abaganda era nabo bagamba he has died. Sikwe kudayinga essaati era. Come on favors. Kasperi njikanyinza okuba kekakyuka mu naye njatula era wikayemu. He has done what? Died. Nothing serious there. There's nothing serious. Kufuula. Kati kiri ekyokufa kuno kwe bayogeddeko kuno kwe kusinga okuba okubi. Kuno tikutiisa. Kuno banga akyusiza essuuti nti abaddemu ya black, ayambadde essuuti ate kati ya green. Abadde abeera wano yavuddewo kati abeera walala.
era mukalazi alina gyali kakati naye ekisinga okutiisa naawe kyolina okusinga okutya kikyawo ekyo bagambye n'okufa n'amagombe nabyo bigenda kuyoolebwa kati omuyinza ebintu bye n'agenda biyoola okufa kuno kwe mutya ennyo n'amagombe agenda bizingazinga bwati nabyo alyoka abinyugunye mu nnyanja ey'omuliro bwe si kati wulira bwe bamala obiteekayo ne batugamba nti ate wulira eyo kwe kufa okwokubiri ennyanja ey'omuliro Mpolo 14 katulabe abantu bo balagawa kuba kati batugambye kufa n'amagombe byasuddeyo ate ffe era omuntu yenna ataalabika nga awandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa naye mu nnyanja ey'omuliro uza neighbor nti okawulidde ako siwulidde tomubuuza buli mugende okawulidde we are talking about a lake of fire olaba bateekawo tadooba yokka tadooba kando ne bagamba giteekeko olugalo okumala eddakiika emu tokisobola kando tugikume ogiteekeko olugalo mumalaga epankapanka mbuze nja gugumira nze ndi never die never vunda cowboy wali omwana omuyaaye yaŋŋamba mbuba cowboy never die never vunda omulala yali mutamivu yaŋŋamba nti ajaye mukama asaaga ffe tuli bangi nnyo abatamivu tujja gutuukamu tugufukire gwonna guzikire naye mugamba ayishuwa mugenda gufukira n'agamba alinda alabe abantu bazanyira mu bintu ne babiteekamu ekiboozibozi we are talking about a lake era namugamba oyo mutamivu nemugamba nti sebo bwe mbanga omulala yaŋŋamba mbagenda gugwamu omulala yaŋŋamba nti tugwetegekedde ekimukisa omulungi bagamba nti abagenda mu geena baba bangi bajja kuba bangi ne bayibuli ekyogera mbwe kuba erigenda mu ggulu funda abaliraba be batono mbwe erigenda mu kuzikirira ddyo gazi abaliraba baba bangi yaŋŋamba mbwe ekyo kiwedde tujja gutuuka mu bwati tugugwemu omulundi gumbwe guzikire tulabe kyazzaako naye bannange abantu bazanyira ku nsonga gwe olaba wechangira wano mu Kampala wokawuka wano mu Kampala wakati ne bakutwala wali eruzira amaanyi ne gakuggwa tulabeko wano basajja banene ab'amaanyi abanyenye ekibuga kyonna naye ogenda okuddamu omulaba bamutadde ku mpingo bamuleeta mu kkooti nga yagonda olugonda nga ye mugonva asembayo naye nga wano bwe yali akangaza ekibuga ngoyinza okuga nti oba asobola ekyeteeka ku mutwe luzira wano wokka wakukakkanya kati gwe nolyoka wepangira guno omuliro gwe balanze omuliro sina muliro buliro nyanja onogugumikiriza ogwo bayibuli tugambye nti okwo kwe kufa okwokubiri basebo kuno ne bwolaba tutakaaba kuno tikutiisa nnyo okufa kuwalisinza okutya kwe kuli okwokubiri nga bamaze okusala omusango ne bagamba kati mwe muddeeno nammwe muddeeno embuzi ku mukono ogwa kkono endiga ku mukono ogwa ddyo ne balyoka bagukoleeza wali si muliro buliro nyanja olaba otya nyanja y'amazzi olaba y'amazzi yekutiise naye gaba nga bagenda bakusuulemu nerowooza ennyanja ku luno nga si y'amazzi nga nyanja ya muliro nga mbagenda okusuula ekirala ekisinga okutiisa ekiri mu nyanja eri mbu Katonda agenda kubajjako okufa nga tewali kufa mwina kusigalamu nga mulaajana mirembe na mirembe mirango egigenda okubeera muli tegyogerekeka nze bwe nagiwulira neŋŋamba kiganda wadde bampaana olugezigezi kandokoke sisobola nyanja ya muliro nendokoka you cannot stand this naye ate Katonda agenda kuba talina choice he would have no choice kubanga oli kintu kyekye yakola omwononeseeko talina kyakkola ekino bobo kyagolera bwe kyonooneka okola otya gwe mirundi emeka gyogenze mu lusuku lwo n'olusanga nga lwalibwa kayovu olusuku nga lwalibwa ebiwuka walusimba olwagala waliyiwamu amaanyi n'amagezi go naye nze mbuuza bwe lumala okulibwa ebiwuka okola otya tolusaawa olusaawa kubanga tolwagala musaawa ngamba ni musaawe lwafa musaawe ne balusaawa kubanga lwafa lwaki walibadde olusuku olwafa lwaki walibadde ekitooke ekirimu ebiwuka
nga Katonda talina choice agamba yanyononekako sina kyakola. In fact Katonda tagenda sula bantu muliro nga asanyuka nnyo nti musanyufu nyazi n'amazina nti ndyose n'embooca. Tajja kuba na kyakola agamba wanyononekako ate nze ndi mutuukirivu abate obutali butuukirivu bubeera wendi wanjeemera nakuwa chance zonna ne wagendako ne mu kanisa waliko ne mu Christianity Focus Center era nayo n'otalokoka mwana gwe wankola bubi kati laba oli mu group eno gye bagenda okwokya baleke bakwoche. Kati mukalazi ono gwolaba yazze wano mbiri gwe baleese wano ategeeza bingi goyinza okulowooza nti baleese mukalazi. Ekigenderwa tukwabadde kuleeta mukalazi. Ekigenderwa Katonda yayagadde naawe atajjangako mu kanisa ojjeko mu kanisa ne kamera zikukwate ng'ebigambo bino obiwulira obulwe kyolyekwasa ku lunaku luli olibo nga Mukama ffe tetwabiwulira nga bajjayo akatambi nga babuuza si yegwe wano. Mukyala Nantege si yegwe wano ndi yenze naye lwakuba nali nkyafuuwa ebbindi awo twali tugenze ku bya mukalazi nze samanya nange nalina okolokoka natwala mukalazi bamutwaleko mu kyaki kama kwa omukisa teeka mukalazi namutwala omubiri gwe basobola okugutwalako mu kyaki Nantege ne Kayemba ne Namisango ne Harriet abaali batagendangako mu kyaki nabo bafuneko omukisa bagende mu kyaki bawulire ebigambo ebibalabula babikkirize oba babigaane babulwe kye baliwoza ku lunaku luli. Kati bwe guba musango guwedde okusala tolina kyogenda gamba Mukama nze saabiwulira amanyi ffe tetwagenda nga gye baabibuuliriranga bajja kugirayo ka vidiyo ng'otudde awo ng'omubiri gwa mukalazi guli wano bagende nti olina kyowakana tewabiwulira bakugambye you must be born again. Kingambire neighbor akulinaanye you must be born again. What? It's not si kiri awo ndi kyakwejalabya bagambye you must. Why? Okuzaalibwa kuwasooka nkulaze kuwasooka okuzaalibwa kwagendako ekizibu waliwo ekizibu ekyakugendako ate ono akikulagira akuwadde buwi privilege is just an akuwadde mukisa kakisa a rare opportunity. Engeri gye muli babyanjigiriza kambabulire bye munaategeera kale. Omwana omu yali mu kibiina mu examination room ng'ali mu kukola bibuuzo. Aba ali mu kukola pepa ye ne banna abali mu kibiina yali apapa mu kibiina wabayo abaana abapapa yali mu papi nnyo ansi esooka okumugira gy'ateekawo ate n'asoma neyeetegereza ng'enkyamu gy'ataddewo n'akuutiza n'asaza n'awandiika entuufu oba entuufutuufu mukko ate bwe yamala nga najjukira entuufu yennyini n'asaza n'ateekawo ate entuufu. Olupapula lwonna n'alumeesinga apo n'alukola bw'atyo nga lujjudde ebikuutize. Invigilator oba bwe mubayita obayita ba invigilators aba atambula mu kibiina ng'agenda abalambula bw'ati agenda ayita ku baana ayita mu nkuubwa alaba n'ayimirira wali omwana ono yasazizza ebibuuzo n'amwetegereza n'ategereza olupapula lwe bambi nga ansa ezimu ntuufu naye ng'entuufu ze yafunye oluvannyuma ng'amaze okubisazaasaza n'olupapula nga lukyafu nnyo. N'amutunulira n'amusaasira n'alumuggyako n'agenda nalwo wali ku mmeeza ye n'amugirayo olupapula olupya olutannakolwako n'alumuleetera n'amugamba kale teekwa ku olwo. Omwana najuzaamu ansaze entuufu zonna kubanga yali azimanyi naye okupapa kwali kwamuleetera omutawaana ng'olupapula lwe lijjudde ebikuutize n'amuwa chance addemu akola ebituufu. Ekyo Katonda kye yatukolera. Ekyo mukugamba nti bakuwadde omukisa oddemu ozaalibwe ogwokubiri oyo invigilator aba akuwadde lupapula lupya
nti kale kankuwe chance oberenga atazalibwangako oberenga atabangawoko oberenga byewakola bigenda kwerabirwa byonna nkuwa olupapula olupya obitandike bupya. Mukama kyakwagaliza mukolokoka ayagala kuwa lupapula lupya. Ebyemabega bireme okuvunaanibwa. Era Bayibuli kyegamba nti omuntu yenna bw'amala n'ayingira mu Kristo Yesu ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. It's just an opportunity. Katonda tiyalifaananye ng'akwegayirira nti lokoka bambi tukwegayirire lokoka bambi. It is for your own privilege. Mukisa gy'oli. Otherwise bwogenda nga bwoli bagenda kuvunaana ebyemabega byonna byewakola ng'otegeera byewakola nga totegeera byonna gasiya na gwakola emabega eyo obeera omuvunaanyizibwako. Naye Yesu bw'omukkiriza ebyemabega byonna ng'asiimuulawo ng'agamba kankwe clean page, kankwe olupapula olupya obeere mupya. Setaani yasigala ayomba. Omanyi Setaani asigala ayomba. Oyo yali mubbi, oyo yali musamize, oyo twali naye mu bbaala, oyo twali naye luddawa. Naye banna abalokole mulimba mumala kubba ne mulokoka. Oli ewulireko nga babibuuza ebyo. Mumala kubba ne mulokoka, mumala kwenda ne mulokoka. Twala eri oyo twali naye mu ssabo, twala eri oyo twali naye mu bbaala, mumala kutta bantu. Ebyo byonna babyogera ye Katonda yakuwadde dda olupapula olupya n'agamba wamma ddamu obikole buto. Nkuwadde olupapula olupya ddamu obikole buto. Ani awulira ngambeko nti amiina? And that arrangement, by the way, ne mundagaano enkadde yaliyo naye mu ngeri gye ngenda okunnyonnyola. Bwe baali babanga eggwanga lya Isirayiri bamusa nga batuuse mu nsi ensuubize n'okusingira ddala ku mulembe gwa Yoswa, bwe baali nga bagabana ebibuga era nga bateekawo ebibuga bye baateekawo, Mukama yawa instruction Yoswa, omwana oli agenda kinoonya akibateereyo awo. Baawa instruction Yoswa ne bamugamba nti bw'omala okuteekawo ebibuga teekawo ekibuga kimu mu kirizavinge ng'ekibuga ekyo kyakuddukirangamu. Bakitanga the city of refugee, kibuga kyakuddukiramu. N'abaga nti omuntu yenna bw'anabeeranga mu society n'akola omusango gwa naggomola okugeza ng'okutta omuntu nga tagenderedde, ayinza okuba nga abadde ayasanku, embazzi newanguka mu muyini n'etema muganda we oba omuntu omulala n'emutta. Jjukira amateeka ga Musa galiko ekigamba botta omuntu naawe nga bakutta. It was an eye for an eye. Gaali makakali nnyo, ate omuntu bamutta. Bw'otemako omuntu ogulu bakutemako okugulu, kyokola kye bakukola. Naye ne mu arrangement eya an eye for an eye, botta omuntu bakutta. Mukama n'aprovidingamu grace namu ne mubaamu ekisa. God had a consideration agamba what if nga amuseta mugenderedde. Na providing na take provision egamba omuntu bw'anattanga omuntu nga tagenderedde. Okay? Kuba nakyo wali oli kibaawo mbu omuntu oyo anaddukanga emisinde nga tayimiridde, n'adduka kasita succeedinga ng'adduka n'ayingira mu ekyo ekibuga tewabaayo amugjayo, era kyamenyanga mateeka okumugjayo. Simanyi owulira? Wavaenge n'abantu nga bagoba emisinde, era bw'watuukanga ku kibuga kiri wasanganga ekigambo ekikwaniriza nga bagamba the city of refugee. Bw'watuukangamu abazze bagoba nga baagala okuwolera eggwanga, baagala okuyiwa omusaayi ku lulwo, kyamenyanga amateeka okujja mu kibuga ekyo kubanga otuuse. Naye baakuwanga amagezi nga bw'okiyingiramu osigalira omwo ddala mpaka abakunoonya lwe balifa. Bwe kakutanda ate n'okifuluma n'ogamba kangende nambuleko abaana bakojja be naleka eri ng'owedde, ke bakukwatire bweru wakyo obeera owedde, bakuttirawo. Naye you could only be safe ng'oli mu kibuga muli ekyokuddukiramu muwasigalanga. N'olwekyo baakujjanga eno nga bagoba emisinde nga bagamba wuyo ayasa omuntu, wuyo yakozesa ne bw'ati, okanya misinde. Bo bakanda byogera ng'okola otya, okanya misinde ku kiyingiramu bwe bw'atuukangamu ng'owedde. Bassebo ne bannyabo, ekibuga ekyo olwaleero tekikyali bibuga biri. Ekibuga ekyo olwaleero bakiyita Yesu. Bakiyita ani? Kigambe neba ndi ekibuga bakiyita Yesu. Kubanga mu Yesu mwe muli ekigambo ekigamba nti kale kaakano tebaliiko musango
bonna abali mu Kristo Yesu. Mu Yesu. Sira kuba nti bagizanga bagiza sira kuba nti mwina byemamanyiko babirina byembamanyiko mu byafaayo babirina nange kigana nyinza okuba nyimirira ngo nyina byemmanyiko era nga muli oluma n'obujejo gamba kali awo katuleekaanira sike kakola bwe kati ne bwe kati era nabali basigala nga baboogerako nga babalingisa bali mu kibuga kiri kalengere nno kali mu kibuga kyokka eno kaaleka kassa omuntu ate kati kalaba eri naye nga bakoma kubyogera nga tewali akujjayo wangi nga tewali akola atya. Abalokole bano bemulaba bano abalokole bemulaba kamalirize bwenti tebazaalibwa nga balokole tebava mu mbuto z'abanyaabwe nga balokole. Era omuntu omugwanga muno omukulu yambuuza emabega awo naŋŋamba abalokole kyekiki ne mugamba oyagala kumanya abalokole. Simple definition is a group of former criminals. Simple. Group of former criminals. Ekyo nakyogera muyamba okutegeera kubanga sometimes ba underestimating nnyo omulimu gwe tukola ne bagamba we are just noise makers. Those people are just noise makers. They are idle. They have nothing to do. Babera kwogana bwoganyi gwe tetuwogana bwoganyi. Singa Katonda yali atuwa obuyinza ng'asobola okukikola mu mwezi gumu n'akitukkiriza ne tubateera abantu abali mu kyolokole wano buli omwa okumala omwezi gumu akomewo akole bye yali akola eneggwanga muliddukamu boolaba mu balokole awo balina kye batamanyi. Mu bulokole mu kyaki okajja osanga yali mada ng'atudde awo gwosinga nakuwa sitole nagamba nzigulaba natta ku muntu ogamba okakasa ne weeyongera nayo. Poliisi omulimo gwekola bambi munene gakuba tegulina results emirundi egisinga obungi kubanga mwina mwenga poliisi fe tugisasula okunoonya abamenyi b'amateeka bamukwata mukakaji wali bamukasaato ngabbye essimu ne bamutwala ku poliisi bamuteeka mu poliisi seero amukutte tumusasula n'omuyo ayabbye akasimu netandika omuliisa CID akola manya CID akola ku fayiro ye tumusasula n'agimaliza netugitwala fayiro ewa State Antony naye tumusasula okugisanctioninga tuli kumubbi omu bwatu kyali kuwomu omubbi yabbye essimu naye sokola bungi bw'abantu betwakasasula. Okay, State Antony n'atwala fayiro mu kooti n'omubbi ne bamutwala mu kooti amututte n'emmotoka etutaddemu amafuta n'omulamuzi n'atwala oli n'akangabala kusalira muntu oyo yabbye akasimu n'amusindika ku limanda emmotoka emutwala tugisasula mulamuzi tumusasula bapulizi netubasasula okwo kwonna kusasula n'enzula gye tumututte ng'ali ku mmere alya ku sente z'omuwi w'omusolo sente zaffe yabbye akasimu n'amalayo ebbanga lyamazeeyo ndulowooza nti oba oli awo nadde akyuse ani agamba nti okyukirayo olutuuka muli mukomera abasibe bano nga bakubuuza why are you here bakuleeta lwaki anti nabba akasimu agamba oli musiru oba kasimu obusimu etteke empi tobbanga kasimu lwaki obba kasimu lwaki tobba ebintu ebitegereka obba kasimu emmotoka tezaaliyo lwaki tewabba pulado lwaki tewabba hama nga bamala omuzikuta MP n'etteke n'ebikonde nga bamutuuza bamugamba kati mbwa ggwe twagala okuyigiza babba emmotoka lekera okubba ebintu ebyo bitategereka twagala kuyigiza kubba mmotoka era mu myezi 7 gyavaayo oba 8 oba mwaka agenda okuvaayo gwe baatwala nga yabba kasimu akomawo amanyi bwe babba emmotoka era ku luno bwadde asitukira mu mmotoka naye nga sente ze twasaasaanyiza ku chain eri eyabadde handling omusango ogwo zonna zagenze no results. Emilio ekisinga omungi tewaba results kubanga poliisi n'abalamuzi n'ekkomera tebirina buyinza bukyusa mutima. Umutima ali omu yekka asobola okugukyusa Katonda n'ekigambo kya Katonda. Gy'oli ongambeko nti amiina. Kati ffe omulimu gwe tukola
gwe ne batusazeewo Yesu ne baba wamukyawa otya. Kale kankubulire amakulu g'omulimu gwe tukola. We are actually doing a similar work. Police gwekola gwe tukolera ddala. Lwakuba eyaffe shortcut. Fenaffe we arrest sinners using God's word. Tubulira kigambo ne tugamba waliyo egeyeena, waliyo omuliro, era ne kakutanda n'ofa nga tolokose ojja kgenda mu muliro. Ebyo bw'obitegera n'obitya n'obuuza kati nkola ntya ntirokoka. Balokoka bati nteeke emikono waggulu. Olaba arrest eyo gye tukoze. Tumaze omuarrestinga. Ng'ayatula bulokozi ekidda nga tuula mu church ng'atuula awo ng'awulira njiri enjiri ng'emukyusa. Abadde abba emmotoka ng'azivaako, obusimu ng'abuleka, abadde ayenda ng'abita, abadde anywa emmindi ng'abireka, kurimino ng'abivaako ng'atuula ng'atereera ng'atebenkera. Simanyula era njagala kugamba gavumenti ne bwevaayo olunaku lumu ndiga nti abalokole muleete results zammwe, muzireete Kololo ne poliisi ereete ezaayo. Awo wabaawo okuzina amazina amaganda. Nogamba kooti ne poliisi muleete result mutulage be mwakyusa. Naffe ababulire nje batugamba nammwe muleete be mwakyusa. Na wano weebali. Wamma bakyusibwa ekkanisa muwanike emikono mbalabe. Former criminals obalabye. Sokola be former criminals. Are those not results? Tulina results. And we have results in numbers, big numbers, thousands and thousands. Era government yawo olunaku lumu njagalayo member parliament ayinamu amagezi olunaku lumu bw'ayimirira aleeteyo ku kiteeso ekigamba tukendeeze ku budget gye tubadde tuwa judiciary, poliisi ne prison tujawuzeemu tugiwe ab'ekyaki kuba nabo omulimu gwe bakola gufaanaganira ddala ate gulina ne results. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kubanga kyebagezaako okukola eno tulina shortcut yakyo. We transform lives, we transform people, criminals into responsible citizens. Nolwekyo mwabawooza abaddeyo ne mutujerega ku social media mbawogana buwoganye, singa Katonda yali atuwa obuyinza ne tubateera ba former criminals bano buli church ne releasing beeyina ne tubagamba muddeeyo buli omu kumu okumala omwezi gumu akole bye yakolanga, eno Uganda musobola ogiddukamu. Gwe omanyi abantu abali mu kyaki, omanyi gye baava, omanyi ebyafaayo byabwe. Abanyolanga obubadiya batudde mu kyaki, abakubanga pavers bali mu kyaki. Yesu yabarestinga kyaggwa. Abaali bamalaya bali mu kyaki. Mu kyaki omukazi omusirimu erabira kyaki yefu yali ekyali wali bamuyitanga mu mbejja. Yatulawo mu kyaki n'awulira byonna bye twogera bwe yamala obyogera. Yasulanga luddala wali mu mbejja n'asaba microphone awe ku bujulizi. Ne bamuwa microphone n'agamba mmwe byonna bimwogera mbiwulidde, naye mmwe mulina okwebaza Mukama Katonda. Ne tumubuuza banaga ndi mwena abakazi abali wano mulina okwebaza Mukama. Nze yalina maaso manene bwe gati nga aganyoola bw'ati. N'agamba nze mu mbejja nga sinnalokoka. Singa najja wano nga siri mulokole, mwe bakazi mmwe mwali bonyebonye tewali yalisigaziza musajja. Tumugamba walikoze otya? Naga nze nze nga sinnalokoka nga nyina amaaso nga bagayita come to bed, nga situnulira bbaawo n'asigalawo. Tumugamba akaki? Naga ndi bbaawo nga bwe mutunulira atabuka alina okungoberera. Naga mwebaze Mukama kati nga nalokoka. Okundaba nga ntudde wano. Nali nkiwulira gusooka nali siwulira nga nti wali amaaso ge bayita come to bed. Ne mugamba ate gwe nga wali mukambwe. Nagamba ono waliwo yalisigaza omusajja. Ozanyisa ekiri mu kyaki. Ozanyisa kanisa omulimu gwekoze. Ozanyisa Yesu kyakoze. Omulimu gwa Yesu gwakoze temugunyoomanga munene akyusiza abantu. Kubira Yesu engalo gambe nti amiina. Ono yekka mukalazi gwalaba yeebase wano nga yakutte microphone n'akubulya gye yayitira ne bye yakola. Ne bw'oba Yesu wamukyawa otya osobola okwebaza Mukama naye Yesu olokola, weebala okubanga wamulokola, weebala omulokola. Kati bw'oba tosima mulimu Mukama gwe yakola g'osigala omulumiriza by'emabega
osigala obeera oyogera nga bali abawerekereza ngo ly'ebigambo yaddukira mu kibuga ekyokuddukiramu uyo naye nga gwogobereza ebigambo yatuuka dda mu kibuga ekyokuddukiramu gy'atudde ewali ekigambo ekigamba nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Mukubire mu ngalo oyo Yesu akyusa. Naye ate njagala nkujjukize kino malirize. Abaakola ebingi n'abaakola ebitono bw'oba tewabyenenya empeera eri mu nnyanja eri gye batugambye. Kubanga Katonda mutuukirivu nnyo, tatula watali butuukirivu, era tewali agenda kutula mu maaso ge nga alina obutali butuukirivu. Soogera ku butuukirivu gwe, soogera ku butali butuukirivu obwava mu bibi bye wakola, njogera ku buli obusikire bwe wazaalibwa nabo. Kyewakola owulya kye bayita ekibi ekisikire ekyaleetebwa Adamu, kye naggambye dda buli muntu azaalibwa nakyo, ne bw'oba tolina bye wakola bakikuvunaana. Waliwo ayambuza nanga naye nsumba mbere serious, theology wamwe takwatagana. Kakati nze Mukama Katonda anvunaana natya bye saakola nga maama wange yabikola oba taata wange oba Adamu bye yakola, kati Adamu bye yakola mba mbivunaanyizibwako ntya? Nemugamba ekibuuzo kyo kirabika ng'ekirina sensi. Nange kyasooka kunneewuunyisa Katonda anvunaana atya ebintu ate Adamu bye yakola, si nze nabikola. Naye ne mugamba katulowoozeemukko, gwe singa obadde ozzeeyo ewuwo n'obikkula kapeti n'osinganamu omusota omukulu nga gulina n'obwana 8 obulabika nga buwezezza ennaku nga 5. Namubuuza nti kati gwe okubako guliwa n'oleka buliwa? Nagamba bonna mba nyina obukuba. Mugamba wait a minute, kati obuto obeera okuba bwaki bwakoze ekibwina ennaku 3 okuba bwaki kubako omukulu ogwaluma alumedde abantu buno obuto okwata olweyo obwere bugende. Nagamba leka gwereka buba bujja kutulumeera, buba bujja kukola butulume. Ne mugamba nti awo nno ne Katonda waava nti obusagwa obuli mu musoto omukulu omusoto omukulu guba gwasiiga obusagwa obuto buno. Kati naawe ogukuba guno omusota n'obuto n'obukuba ng'obulanga obusagwa obuli mu maama waabo bwe yabusiiga. Ekibi kyakula bwe kityo. Adamu bwe yamala kikusiiga oba wabikola oba tewabikola, naye gw'ovaamu yakikusiiga. Engeri yokka gy'osobola okkyejjako amaanyi agakinaaza, kemika ekinaaza esiŋŋanibwa mu musaayi gwa Yesu gwe weetaaga. Yensonga lwaki tulina okulokoka. Njogedde ebyo okuyamba abantu bempulidde okumala ebbanga ddene nga bagamba ti nze sina kye nakola, nze ninga mulokole. Mwabawuliako bagamba ninga omulokole. Nze ninga mulokole, nze sibba, nze siyenda, nze ndaba era ninga mulokole. Bino tibiriko byakufaanana nga mulokole. Oyina kulokoka. Yesu agambye Nikodemu, kikugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Omukama abampeera omukisa. Yimirira. Yimirira. Nkyabalinzi abeteekateeka okuyimirira, ffenna tuyimirire. Kino kye mulaba tukola mukalazi kyabadde atusuubiramu ekyokubuulira enjiri. Era nze bintu bye yali yankuutidde. Yaŋŋamba Musumba, bwe nkusookanga okufa muyina okukakasa olumbe lwange mulufuula kuruseedi. Kati wano woolaba bino byonna byaba tukola tuli mu kugondera biragiro bya mukalazi bye bitubonyaabonya. Yaleka atugambye okubuulira enjiri yonna gy'alese tabuulidde, mbuffe tulina ogibuulira. Kati ne bw'olaba nkwesibyeko ndi mugondera bintu bya mukalazi, naye webala okubanga wazze, webala ogiwulira. Naye ne bwe yalibadde wano ekyalibadde akola, era ali eri mu ggulu kati musanyufu n'engeri eri bw'agira n'aseka. Kandi mmanya akaseko ke aseka agamba wabula Musumba okinkoledde, nze ndimanya kye ndikuwa. Nkamaafe ebazibwe. Kati gwe kakati ate gwe bw'omala n'olokoka ate oba omukoze bulungi nnyo oba omulaze nti wamaddala obadde omwagala. Otherwise bw'ogamba nti obadde oyagala mukalazi ate n'otalokoka bubeera bunnanfuusi. Omuntu gw'ogamba nti omwagala
ne bakuzigirira kuba eri kuyamba okuddamu okusisinkana naye omulaba n'ogaana, kitegeeza obedde oyogera bya kinnanfuusi tomwagala, kubanga ffe tukuzigiridde akakubo mwoyita. Bw'oba oliddayo n'omulaba ng'oli muhaaginga ng'oli mukwatako mu ngalo, kulokoka. Lyekkubo mwoyita okuddamu okumulaba. N'olwekyo njagala okuwa omukisa abantu abali wano ng'obadde tonnalokoka, njagala kuwa omukisa olokoke, okkiriza Yesu zaalibwa omulundi ogwokubiri. Era kankusabe oteeke emikono egyo gyombi waggulu ng'ozibiriza n'amaaso go. Tandikira ku maaso ng'ozibiriza, bw'oba ogalina zibiriza, atagalina totawaana. Bw'omala okuzibiriza amaaso ago, naye nsi ndaba ate abasigadde batunula baba ne mwajeema kwenkana wa Buluganda. Temanyi ndi Bayibuli gabe munagondanga munalyanga ebirungi ebyensi eno, tugambye okuzibiriza maaso ate gusigadde ontunuulidde. Bw'omala ogazibiriza emikono gyombi giwanike mu bbanga. Bw'omanya nti Katonda yagikuwa, bw'oba wajeewa ne bw'otawanika gireke, naye bw'omanya nti Mukama yagikuwa mu bbanga, kubanga ate waliyo n'abatagirina ate nga nabo tebalina kye baakola nnyo. Ddamu ebigambo bino obanga emimu egyo Mukama yagikuwa. Ddamu ebigambo ebyo bwe kiba nga olulimi lw'olina Mukama yalukuwa. Ddamu ebigambo bino gamba nti Yesu Mukama wange, olunaku olwaleero ate era mpulidde ekigambo kyo, nzize mu maaso go nga waliwo amazima gentegedde nti kiŋŋwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Onsaasire, onsonyiwe olw'ebyo byonna bye nakola, nga nnyongereza ku ebyo Adamu bye yankolera, mbyenenya byonna olwaleero. Onsaasire Mukama mu ebyo bye nakola nga ntegeera n'ebyo bye nakola nga sitegeera. Binsonyiwe ssebo, binsaasire Mukama, osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu, kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ti ndokose mu linnya erya Yesu, amiina. Kubira Yesu engalo nga zinoga, kubira Yesu engalo nga nnyingiko, nga omugambe weebale Yesu gwandokodde olwaleero. Njagala kusaba naawe Saara ekunyweza era enyweza ekyo ky'okoze olwaleero. Nange ekyo kye nakola emyaka kati 4 agayise. Mukama yandokola nansaasira nansonyiwa ate nampa n'amaanyi ag'okunywera, ate laba kati gye biri eno ndi mubulizi wa njiri. Naawe alina omulimu gw'ayagala okukolamu n'okukozesa. Nkusabye gwagamba mu Bishop Kiganda Saara gy'ova tusabise gye twatudde, njatudde mulundi gusooka mbadde sigyatulangako, ate ku luno bwe njatudde mbadde njimiininga, mbadde njitegeeza, mbadde sisaaga. Kati gwayogera bw'atyo nti ogyatudde gusooka ate obadde ogimiininga. Njagala ompanikira omukono bw'oti mu bbanga, kuba njagala kusabira Saara endala ey'enjawulo, nange gye bansabira yandeetera okunywera paka olwaleero. Gwagamba nze ndokose lwaleero, omukono mu bbanga bwe si ekyo ne mukalazi kyayagala okulaba. Congratulations, jangu nkwateko ne mu ngalo, kwatako mu ngalo ssebo. Congratulations, kulika taata omulala aliwa. Sigala wano taata, sigala, ngenda kusabirira wano. Saagala ngende kusabira Saara ate gwe ku mulala. Njagala bwe ngisaba egwe ku gwe omulala aliwa. Buli agamba ndokose lwaleero dduka emisinde gy'oyimire wano. Ndokose olwaleero dduka emisinde jangu oyimire wano. Ng'ono bw'akoze bw'oba okola, dduka emisinde jangu oyimirire wano. Oliwa tukulinze, dduka emisinde jangu wano. Ndokose olwaleero jangu. Musigale nga mukuba engalo baabo bajja. Nzikiriza okulokoka oba mbadde nagwa kati nkomyewo ewa Yesu, mbadde nagwa. Dduka emisinde gy'oyimire wano. Naawe abadde yagwa. Tukutendereza Yesu, Poli mwana gwandika Musa gunazi. Tukulinze yanguwa wama webala okujja. Taata Yesu tukutendereza Yesu, webala okujja munange. Kuliko egeyeena, kuliko omuliro, kuliko egeyeena. Omusaayi gw'okunazi
Nkwebaza omulokozi Tata Yesu tukutendereza Yesu Yesu oli mwana kwandika omusasa gunazeza Nkwebaza omulokozi Indako mbuliza ne Yuba yakulinanye ate ng'omukaliddemu omugambe naye muntu gwe walokoka dda. Buuza neiba nze nkulagidde tofaayo nze nkugenda mubuuze naye muntu gwe walokoka. Mubuuze nti oyagala tugendako mu geyeena nga tulaba oyagala tugendako mu geyeena. Agambye atya neiba ate gwe amubuuzizza. Kale kandabe emikono gy'abalokole abali wano emikono kanjirabe mumpubireko bwe nti abalokole nga muli bangi bulala bannange kubirako Yesu engalo baama kubirako Yesu engalo. Tukutendereza Yesu oli mwana kwandika omusasa gugunazeza Nkwebaza omulokozi. Emikono gyombi giteeke waggulu. Wammama abali eri mugolole emikono tusabire bano Mukama abanywezemu ekyo kye bakkiriza olwaleero. Emikono amaaso gazibirize beera nga naawe mutima weenenya buli kojjukira keenenye ne bw'otabigamba nze Mukama gwoba obigamba abiwulira gwe wabisobya mugambe Mukama na kino nkijjukidde kinsonyiwe nakikola na kino nkijjukidde kinsonyiwe nakikola na kino nakikola kinsonyiwe naffe nga tukusabira n'omwoyo omutukuvu leka akuyamba. Musimbule essaala tubasabire bano. Katonda ffe ayinza bena Mukama. Abasumba muliwa abasumba mujje muteekeko abantu bano emikono abasumba mulimba mwanguwe mubateekeko emikono. Kitaffe ayinza bena Mukama tuzze mu maaso go nga tukuwa ekitiibwa n'ettendo Taata tuleeta abantu bano bakkiriza ekigambo kyabakkiriza okulokoka ku mukolo guno omukulu ogw'okusiibula mukalazi omubulizi w'enjiri era yagiwagiranga era yagisponsalinganga. Essanyu lye libadde mu kulaba nga waliwo ababuulirwa enjiri waliwo abalokoka naye ku mbaga ye esembayo kikoleddwa baaba nabarespondinze baaba nabalokose kitegeeza nti mukalazi abuulidde enjiri ne mu lunaku olusembyeyo ng'asiibula era waliwo abalokose. Taata tubaleeta mu mikono gyo tukwegayirira basaasire basonyiwe byonna bye baakola ne bye baatambuliramu bye baakola nga bamanyi ne bye baakola nga tebamanyi. Taata bibasonyiwe byonna banaaze n'omusaayi gwo obawe n'amaanyi okuwangula bawe amaanyi okuwangula ebikemo byonna ebinaabajjira bawe amaanyi okuwangula addictions zaabwe zonna bawe amaanyi okuwangula ebibi byabwe byonna bawe amaanyi okuwangula obunafu bwabwe bwonna bawe amaanyi okuwangula ebyali bawangudde nga mu ebyo mwe muli obutamiivu obuyaaye obulimba okusamira Mukama n'emize emirala gyonna bawe amaanyi bagiwangule mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama ffe omulokozi waffe. Amina. Congratulations. Sebo kulika. Kulika. Naye ate golabika ogenda kubeera pasita saagala kulimba. Nkiraba mugwe mwekiri era nyweza Yesu ogenda kiraba. Ogenda kubulira enjiri gwe n'ensi egenda kwewoonya. Kubira Yesu engalo nga zinjiko. Ani awulira agambe nti amina. Nga sinava ku kituuti twagala okusabira okutandikira ku baana ba mukalazi. Ngenda kusaba abaana mwenna mukomewo wano. Twagala kubasabira. Mukalazi yalese abaana ba mukalazi tebateekwa kubeera banjawulo ku ekyo mukalazi kyabadde. Talese bafeeriya era tebagenda kufeyiringa era tebagenda kulemwa era bano bagenda kutwala ligase ya taata mu maaso. Era bano erinnya lya mukalazi lirisigala nga liwulirwa mu Uganda. Soogera ko oli mukalazi construction oyo simanyi yabulira ono erinnya linasigala nga livuga mu kibuga. Kizito mukalazi buno ne bwe mubunzigirawo mu bujjeewo. Abaana mwenna mujje abasumba mwenna mujje muneegatteko. Tugenda kusabira abaana ba mukalazi. Mubo temuli baaliremererwa, mubo temuli beera alifeiringa, mubo temuli bakikonwa. Mubano temuli bamutamiivu tekiryogerwa
nti omwana wa mukalazi gundi yanywa omwenge nane ayinoneka kyekiri kyololi ekitamiivu kampulira baga nti fire tekiryogerwa nti omwana